إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبرونج إبرامبالي tutuuke olunaku lw'okulonda mu mwaka gwaffe guno ogw'2026 naku 5 zezibulayo abantu bagende mu kulonda. Ekigenda maaso mu nsi mukiraba nga bwe nkiraba oba mukiraba okunsinga saidi ebbiri zonna ziri mu kaweefube okubeera nga zezituuka ku buwanguzi. Saidi eri mu buyinza ne saidi eri kaweefube w'okutuuka mu buyinza. Ebigambo byange mbyolekeza omusiraamu oyo eyeetaaga okulungamizibwa mu ddiini ye mu mbeera nga zino, olw'ensonga nti bw'atafuna kulungamizibwa kwa ddiini embeera yonna emulyawo okumpi kyenaamulungamyako kyagenda okutambulirako kiyinza okubaamu omugaso gy'ali ate kisobola okubeera nga kwe kuzikirira kwennyini gy'ali, wala iyadhu billah. N'olwekyo ensonga zino ntonotono ziwulirize owange ggwe ow'ekitiibwa omusiraamu, nga sifuddeeyo ku saidi gye weegomba era gy'olinako kaweefube okubeera nga yeewangula. Iggwe ali mu buyinza n'awagira ali mu buyinza ng'oli musiraamu, iggwe aluubirira okuyingira obuyinza n'awagira aluubirira okuyingira mu buyinza, ebigambo bino bw'obanga oli musiraamu bikwatako, biteekeko ebirowoozo munnange. Allah asobola okutaasa nabyo, ate mu ngeri y'emu obutabiteekako birowoozo osobola okwejjusa gye bugenda mu maaso eyo nti oba oli awo singa wabiteekako ebirowoozo. Ow'ekitiibwa omukkiriza, kimanye nti mu kaweefube w'omuntu mu kwagala ebintu bitereere ateekeddwa okuteeka ebirowoozo ku makulu agatali mangu ga kusiriikirirako, okuggyako nga Allah yakuwa ekyengera ky'okusiriikirira n'okulengerera ewala, nti singa embeera ekyankalana byonna by'oyagala bitereere tosobola kubifunamu mugaso singa embeera ebeera nga si nteefu. Teriiyo bulamu bunyuma nga bunyumira mu katabanguko, mu ddukadduka, mu kutya, mu kugugumuka. Teriiyo bulamu bunyumira mu mbeera eyo. Ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala yakitulaga mu bifo ebyenjawulo mu Qur'an. Ow'ekitiibwa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu bwe yaleeta mukyala we Hajar n'amuwummuza bwe yamuwummuza ne mutabani we Nabbi Ismail alayhi salatu wassalam, yali ayagala nnyo okubeera nga abantu bano bafuna obulabirizi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mu kumanya kwe nga nabbi yamanya nti waliwo ekyebbeeyi ekisinga obulabirizi omuntu bw'atuukizaako amaaso era bw'asinga okuyaayaanira okutuukako, obw'ekyokulya n'ekyokunywa, nga ekintu ekyo bwe butebenkevu n'emirembe. Kyava agamba Allah ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarat. Yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti abantu bange mbatadde mu kifo ddungu lyereere teririnaamu bulamu bwa kyakulya na kyakunywa. Naye dduwa yasooka yagamba faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim, okusaba kwange okusooka ya Allah gy'oli si kubaleetera byakulya wabula baleetere abantu bajje babeebungulule, yaani basooke bafune obukuumi n'obutebenkevu. Aleseewo omukyala na mwana mu ddungu eryetadde, obwonge bwasooka kuddukira ku butebenkevu bw'abantu bano. Mu aya ey'okubiri Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu yennyini yasaba, yagamba nti rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarat. Omulezi wange fuula ensi eno ng'ejjuddemu obutebenkevu, ng'ejjuddemu obutebenkevu, warzuq ahlahu minath thamarat. Abantu b'ensi eno obeere nga obalabirira n'ebyokulya ebibala n'ebifaanako bwe bityo. Yakulembeza al-amun wal istiqrar, ij'al hadha baladan amina, ensi eno giwe obutebenkevu n'emirembe. Era mu ngeri y'emu ow'ekitiibwa Allah n'atulaga mu aya nti obulabirizi n'ebyokulya
n'ebyengera ebirala abantu bye bafuna mu bulamu obw'edduniya omuntu abifunamu obuwoomerevu ebbanga lyamala ng'alina emirembe. Allah yagadde ilaafi Quraish ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf falyabudu rabba hadha al-bayt basinze omulezi w'enju eno alladhi at'amahum min ju'in eyabawa ebyokulya nga baali bayala naye nga baali tebayinza kufuna buwoomerevu na kuwulira ekyengera kino eky'ebyokulya n'okunywa kubeera nga kibabukala nga bali mu ddukadduka. Kyava gati wa amanahum min khawf n'abawa obutebenkevu ne batabeera mu kutya mu ddukadduka n'ebirala bifaanaganako bwe bityo. Ezo nno ayati zikubyeko mu Qur'an ezitusongera ku makulu ago. Hatta Omwarabu n'atuuka n'ogamba ebigambo bino statement ziri bbiri, emu egenda eri abakulembera, endala egenda eri abakulemberwa. Amma egenda eri abakulembera egamba nti al-adilu aqwa jaishin, obwenkanya lyejje erisinga amaanyi. Al-adilu aqwa jaishin, obwenkanya lyejje erisinga amaanyi. Wal amnu ahna aishin, ate mu ngeri y'emu obutebenkevu bwe bulamu obusinga okubeera obulungi. Idhan omukulembeze obwenkanya bwo bukuumira obufuzi ne bukuumira entebe okusinga ejje ne bwe libeera ddene litya bwe lisobola okukuumira obufuzi n'entebe. Ate gwe akulemberwa awulira nti nno oyagala otuuke ku by'otuukako, teeka ebirowoozo nti singa obutebenkevu bugwawo teriiyo ishi kebeere egy'olubirira okutuukako ne bw'okuŋŋaanya obukutya bwa ssente nga tolinawo obuliira ng'oli mu kutya essaawa yonna omanyi okufa kutuukako, ogenda okujjukiranga obutebenkevu bwe bwali obuwangaazi obusinga okubeera obulungi. Wal amnu ahna aishin, era mu ngeri y'emu obutebenkevu ye mpangaala bwe bulamu obusinga ddala okubeera obulungi. Akhil Karim, muganda wange omulungi ow'ekitiibwa, kimanye nti teriiyo alowooza ng'ebintu bitandika butandise okutabanguka nti ali omu ku kijjulo ekigenda okuliibwa akatabanguka ako. Teri n'omu. Ebintu nga bitandika butandise okutabanguka, olaba byakulya bali, otandika okulya egindi bafudde bwe bati, egindi bafudde bwe bati, nga tokimanyi nti naawe olina omuwendo gw'ogenda okwongerako mu mawulire agajjeeyo mu maaso luvannyuma lw'omwezi. Bakafa bameka 500, tokimanyi nti kale gujja kubeera wa 1,500, ojja kubeeyo wa 15,000, ojja kuba wa 1,500, ojja kuba wa 3,000, wala iyadhu billah. Saba Allah tutaasa ebintu nga bitandika okukyankalana bwe biti, buli muntu alaba omusiba guli kwaba ab'egindi n'ab'egindi, okutuusa lwe yeesiŋŋaana nga yali ku ssowaani aboobedde yenna, embeera nejja n'emukuba ennoga ne yeesiŋŋaana nga naye ayingidde mu nnamba yaabo aboogerwako abaaliibwa ekinyoolankoto ky'omwaka gundi. Eyo nsonga giteekeko ebirowoozo. Bw'olaba ebintu bigira nga abantu babuukabuuka, si kyangu kyakulowooza nti naawe oli omu ku abo, naye amazima osobola okwesanga nga oli omu ku abo abagenda okuliibwa ekintu ekyo bw'oba teweegendereza n'owuliriza okuwabulwa okufaanaganako bwe kuti. Ensonga ey'okubiri, teriiyo muntu asobola kuteebereza bunafu bwe ng'omutawaana gumaze okumutuukako. Teriiyo muntu ng'omutawaana tegunnamutuukako asobola kuteebereza bunafu bwe omutawaana ogwo nga tegunnamutuukako. Teriiyo. Bw'owulira nti nno yani oli eri ng'okyagula firimbi ogifuuwa, oli eri oyokya ebipiira, oli eri oddukudde eno okola otya owuliriza amawulire, obwongo bukulaga nti ebintu byangu naddala nga waliwo akuseesaamu nga tomanyi nti gwe akusindika mu kyoto nga nku, okutuusa wala iyadhu billah lwogwa mu mikono gy'embeera egy'omutawaana n'olyoka weezuula nti wali munafu nnyo agwana okutolontoka emisinde egisinga egya kangaru ng'odduka omutawaana ogwali kugenda mu maaso. Ne wano ng'okyagiraba otegere bire tulumbe tugire bwe tufuwe firimbi tukole tutya naye bwe bakukwata ne bakunyweza niwegala okubeesika nga balinga nga abasobola tobasobola ne bakasuka wansi w'akabangali ne weesiŋŋana ng'oli eyo, ebiddirira okuvaawo bikuwa okwezuula ki kye wali ekyannamaddala.
ekyo kiteekeko ebirowoozo muganda wange ali mu mbeera eno gye tulimu olwaleero erimu okwewera okw'amaanyi okuva mu buli sayiti gwe beera mu bazuukufu abateeka ebirowoozo ku bintu ebifaanaganako bwe biti. Ensonga ey'okusatu, muliraanwa wo omulaba oyo ku midaala egyo gye mulina egy'ebinyeebwa mutunda binyeebwa oba muli eri ku sayidi y'ebijanjaalo muli eri ku sayidi y'endiboota z'engoye, muliraanwa wo oyo bwe muvuba mwenna oyo bwe mulima mwenna guulaba oyo omusajja omuntu omulaba oyo akuyitako n'akubuuza omulaba nga baakutta omubbi omusajja oyo omulaba nti ye mutuuze munno omulaba bw'afuutuka ng'alengera wali balina omuntu gwe bakuba bw'aleeta ekiti n'ayongeza ku migga emiyitirivu gye baakubye edda omubbi oyo n'asogonyoka avaamu ebyo ebisaya eby'ebitole n'omulaba ng'alina embavu alina obumalirivu obumwongerako ebigga ebirala alina obumalirivu obuleeta ekiteeso baleete amafuta alina obumalirivu obwambaza omubbi ekipiira alina obumalirivu obukwata bulooka n'agikuba omuntu ku mutwe eyasogonyose edda alina obutebenkevu mu mutima obumulaba nga yeetala ali awo nga waliwo omuntu ateta mu muliro olumala okumukola ebyo n'afa ogenda okulaba ng'abuuza abyani yabbye eki nga nono amugamba badde akuba simanyi kirabika oli gwe babbye bagamba waliwo abagambye nti bodaboda nga n'okkuba abadde tannamanya nakumanya abyani abbye eki liivu alone okubeera nti ataddeyo ebirowoozo gwakuba haqiqatan mubbi oba bamuseetinze oba n'ebintu bifaanako bwe bityo kale ne bw'abeera nga mubbi ategerekesa obulungi gwabbye kati omusajja oyo y'oyo munnange bwe muli mu struggle oyo alina obumalirivu obukola omuntu ebintu ebifaanaganako bwe bityo ye munno bwe muli mu struggle either struggle ey'okkuuma entebe oba struggle y'okuyingira mu ntebe. Kino kisindika message li ulil albab eri bannannyini bwongo obusiriikirira obutegeera kubanga bwe njogerako nabwo siri mu kwogera eri battaishina bakanywa musaayi bo abateefiirayo ne mu nsi mulimu abantu alladhina yudirikuuna awaqiba al umur bo nga batunulira gye biggwera bwe balabanga enkomerero si nnungi entandikwa bagyewala ng'obudde bukola butya nga bukyali. Kakati kino kisindika message gy'oli gwe omuzuukufu nti ensi gye tuwangaaliramu eringa nga time bomb eringa nga bomu ebala abantu boolaba abo obulamu bwabwe obw'okwesogonyola obulamu bwabwe obw'okweyokya obulamu bwabwe obwakole abo boolaba abo akwata omwana n'omuzika nti gundi yakutta omwana n'amuziika gundi yakutte gundi asaddaaka abaana basanze mu maka ge nga yakasaddaaka abaana bwe bati be bannansi abali mu struggle ku sayidi zombiriri kitegeeza nti banno bwe muli mu struggle bakanywa musaayi essaawa yonna embeera bw'ekyankalana bwabeera nga balina obumalivu obukola ebintu ebyo ng'embeera eringanga eri mu nteeko then bw'ekyankalana neeva mu nteeko nefuluma ani saitara omwarabu bwatu bwagamba nefuluma mu saitara nebeera nga tekyali eri out of control yenjogera enyangu nga tekyafugika kati abo teweebuuza ki kye bagenda okukola oba okukola abantu kyotasuubira nti mu struggle mwobadde ebadde egenda kutuusa okubaako n'abantu bateeka mu makalaayi ne babasiika be bagenda okusalako emitwe gwolowooza nti kufuwa omufuuyifiibira nagira bwati gundi ng'abaviira okakkana nga muli mu ntebe nga nti biteredde kimu kikyusiddwa kiteredde ogenda okakkana ng'ebintu si bwe tebifaanana buli sayidi waliyo abamalirivu ennyo abasobola okukola ebintu bye byotasuubira n'akatono nti biyinza okukolebwa era nga bwe bakunyumiza nti waliko part of that struggle eyavaamu hadhihi thimar asilbiya eyavaamu ebibala ebyo abali bisomako mu history amazima nga weegomba okwegaana nti tewali part of that struggle. Wano nno ne tuyigawo ensonga enkulu. Nsonga ki? Ekiri seefu gy'oli si kubeera wakati mu struggle yonna. Si kyekiri seefu gy'oli muganda wange ne mwannyinaze. So nga ate togaanibwa kubeera mu mutima gwongo olina kye weegomba. Togaanibwa kubeera mu mutima gwongo olina kye weegomba. Either weegomba bw'obanga olaba nti nno entebe esigale nga bwefaanana nga ggwe bw'otunuulya kyekituufu, obanga olaba weegomba ebintu bikyukemu mulala agiyingire nga ggwe bw'otunuulya olaba kyekituufu, ekyo kiri mbumba bw'omuntu. Buli muntu yamanyi obulamu bw'ayitamu, kiri mbumba bw'omuntu. Naye okubeera mu struggle wakati
esobola okuvaamu ebintu ebifaanaganako bwe biti kyabulabe gy'oli kandeeta ensonga bbiri zimba mpunzikirako. Ensonga esooka, abantu b'omu Sudaani olwaleero ebifaayo mubimanyi bulungi, mugoberera amawulire okunsinga. Abantu b'e Libya olwaleero ebifaayo mubimanyi bulungi, mugoberera amawulire okunsinga. N'amawanga amalala agawerako olwaleero teriiyo ateegomba bulamu bwe baaluubirira okujjawo. Naye ng'amazima bayinza okuba nga tebanenyezebwa kwegomba bulamu obwo kukyuka, naye nga baali tebasuubira nti mukaweefube afaanaganako bw'atyo gwe baakola, baali tebamanyi nti nno biyinza okubatuusa ku mbeera gye balimu olwaleero. Nti bakwata akalulu ne bakuŋŋaanya abatuuze baako bonna ne bayita buludooza n'esima ekinnya ne baleeta nga babasibye ku zittipa ku biroole ne bibayiwayo mu kinnya nga bwe bitikula omusenyu, buludooza n'ebaziika nga balamu, nga bali mu kwegomba ekintu kye basinga okutya okubakuba amasasi, nga balaajana kubatta nga tebannabaziika. Balaajana kubatta bali mututte, kati musalwaki okutukuba amasasi ne mututta. Naye tugenda kufa tutya ekiziiro wansi eno mu ttaka nga balabye nti waliwo omusobole gutuuka nga gufuuse ekyengera, ng'abantu mumuli bagenda okwegomba bafe, ng'ate kye bali basinga okutya ku nsi kufa. Ekyo nno baali tebasuubira nti biyinza okufaana bwe bityo. Baali balowooza kujjako Bashiru gwanga kutereera bwekalakasa tukoye tugiza ogeruka nebifaana bwe bityo. Ab'e Libya kyekimu, ensi yonna yeegombanga Libya ogenda okakkananga byafaanana bwe bityo. Kadhalika n'amawanga mangi ge mumanyi embeera bwegenza efaanana bwetyo. N'olwekyo kituufu wasobola okubaawo ebikunyigiriza era haqiqatan nga binyigiriza ng'omuntu yali egombye bitereere bikyuke, naye ag'amakulu tugabuusa amaaso wabidhaat naddala ng'olabyeko. Idhan tubeere beegendereza. Famal hal, kati omuntu akole ki? Akola kino wammanga. Ekisooka abeere ng'akwata amakubo agaliwo agasobola okumukolera kye yeetaaga ku sayidi zombiriri. Kubo kyeririwo waliwo gamba nti bagenda kuba kalulu, ebyo bikavuddemu genda n'ebyo, oddeewo osirike, oddeewo okola otya osirike. Ebikavuddemu tambula n'ebyo, gendeewo osirike. Ebiddiriraawo weekeke okubeera pate ku byo, bali nga tebinnatuuka ebyo weewale okubeera mu ba notable figures ku kitundu kw'owangaalira ku sayidi yonna gy'owagira. Weewale okubeera notable figure, weewale okubeera omumanyifu oba ku kyalo oba mu ggombolola oba muki, nti gundi yuuyo yayambala red, gundi yuuyo nti yayambala yellow, buli waabira mu station, buli waabira mu ebintu ebikyankalana ne bitadda ku sayidi yo. Manya nti nno okusoolobamu kw'osoolobyemu kukufuula atandikirwako okuliibwa ng'embeera etandise okulya berina okulya. Keep a low profile, kintegeeza tambula ng'obulamu bwo bwa kimpowooze. Osobola kuba ng'olina political feeling gy'olina, eyo tekunenyezebwa. Naye omutawaana olulimi ujegera kuba amasimu ku radio kola ki okutimba motoka zo, okutimba amakaago kala zino nabiri, eyo bikufuula lukuma sa'iga, bikufuula ak'okulya akatone. Singa embeera ekyankalana gw'osookerwako buli mu luvu, gw'osinga okubeera gamba gw'otuukirwako enjala yaayo. Ekyo kimu. Then bw'omala okukeepinga low profile, byonna ebiddirirawo firimbi biki tuule ewaka bikusanga ewaka, bijja kusangawo. Teriyo ggulire lya mugaso lyotagenda kumanya, naye ate ku sitenseni gy'ogenda okulinoonya oyinza okufunayo eggulire n'ennyongeza yaalyo mu sitenseni gy'ogenze. Eyo point emu. Point ey'okubiri, kimanye abiyaati zino eza Imru al-Qais yali shaairi wa jahiliya, yayogera ebigambo bya ttendo, baulamane babyetikka tubyogera emirundi n'emirundi. Bigamba bitya? Alharubu awwal ma takunu fatiya, olutalo bwe luba lutandika lufaanananga eggwalajjana eriwale erito erinyirivu eriboobeevu, buli musajja lyali egombye okubeera nti lirye. Tasa bizinatiha likulli jahulin, nga lyetala n'obunyirivu bwalyo n'obutone bwalyo eri buli yenna atategeera kye lyetisse. Yentandikwa y'olutalo lutandika lutya? Ab'egindi kye beekola, ab'ennansana
abebwayise abaluddawa ajja kukitegeera firimu nazigira wakalebe nga ajjayo ng'atandika okukakuba oluwagi ow'eŋŋombe nga pu ti vuvuzera ogenda okulengera ng'olengera egundi eri nga tomanyi nti n'abaluuti bali mu kuteekateeka kulumba wali firiigiyo wali ku maduuka ago wali ogenda kutandika okuwulira amawulire nga galinganga agalaga nti wookolera wennyini nnyini we wali omuliro wookolera wennyini nnyini we wali omutawaana ng'otandika kwebweraliikirira bwe bitwe bitandika hatta idha shabbat okutuusa olutalo ne luvubuka luvuddeyo eri ne luvubukira ddala wa shabba dhiramuha ne lunyinyiitira wallat ajuzan gaira dhati halilin ogenda okkakkana abadde omuwala buli muntu yenna gwe yeegomba bannange nga binyumusa nga abavubuka bavuga boda nga bagenda bugenzi bawulira emitawana nga gye bagenda nga zigenda mu speedi empitirivu naye nga waliwo batagenda kudda kakati abo balaba erivubuka liri lyetala mubo binyuma okufa obufi naye nga embeera bwetandika okunyinyiitira emiramu gitandika okugwa balagatil qulubu lhanajira emitima nga gibadda mmalookooli wallati ajuzan gaira that halilin shamta'u bagenda okutunulya eggwala bulijjo bonna lye bayayaanira nga subhanallah shamta'u lijjudde enkanyanya libafuukidde balaba si lyo shamta'u yunkaru lawnuha nga ne kale ebadde etangaala balaba yonna ya ndala nnyo balaba kakaza akagubye kakaza akalabika obubi shamta'u yunkaru lawnuha wataghayarat nga kakyukidde ddala eribadde eggwala kafuusa akakaza akalabika obubi ennyo makruha lishammi watakbiri nga tewakyali ayagala katunulako wabula muntu katuviira ddi nga tufe ekivundu kagenda okgenda nga kyekabakoze wanoona kabalese bonna matonga embeera ng'ekyuse eyo embeera y'olutalo muganda wange embeera y'olutalo idhan nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man tasharrafa laha tastashrifuhu buli eyoleka fitina n'abanga agiwanikira omukono nti ndi wano naye emulengera kyava agamba alaihi salatu wassalam ku fitina kyava agamba man tasharrafa laha tastashrifu gyokoma okuba bize muyo nayo gyekoma okwaniriza ogenda okkakkana ng'ekuwuuse buva munnange bingi abantu ebatasuubira ebyowulira ebyo nti genocide yagwa wali bitandika mu mbeera efaanaganako bwetu kale weekuume bw'oba osobola ebisala by'okulonda okubeera okutuuka nga toli mu bitundu ebibugabuga ng'olinako eyo mu kyalo mu gy'obeera ogenda eyo bw'oba olina amakaaga ag'omukyalo genda eyo bw'oba osobola okutuula ewaka tuula ewaka bijja kusanga nga oli safe amma gy'okoma okuwanikira fitina omukono nayo gyekoma okukulengera ate bwekulengera ekiddirira kya mutawaana waffaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda والحمد لله رب العالمين.